Kitalo nnyo ekya Cedric Babu, eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'omugaso naye nfiiriddwa mukwano gwange. Cedric Babu ndi kujjukira nnyo ebiseera byange eby'obulamu. Wankwatirako nnyo mu kaseera nga neetaaga obuyambi n'ojja ku organization yange n'otuwa equipments n'ensimbi okulaba nti tutambuza emirimu okuyamba bannyinaffe mu mawanga g'Abarabu. Cedric Babu onconnectinze ku bantu bangi, nzijjukira nnyo bwe twatula mu meeting ne Minister wa Health ne Permanent Secretary. Bantu batono nnyo wanasobola okukkiriza okutambulako naawe n'akwanjula mu bakulu. Cedric Babu tobadde mususoze, obadde muntu ayagaliza. Ndozeza ku bulungi bwo tubadde ffenna nnyo mu nteekateeka za PLU, twakoma kusisinkana Masaka nga twaniveiringa PLU ne Muhoozi for President. So bingi nnyo bye nsobola okukunyumyako, naye kye nsobola okugera olwaleero gwe mutima gw'omulungi gw'obadde olina eri mikwano gyo. Obadde oyimirira nange mu nsonga nnyingi by'amagezi, obadde omu ku bannayuganda abanjagaliza okubeera obulungi mu ggwanga lino. So nsaba Katonda omwoyo gwa guwummuze kisa. Nsaba Omukama angumize abafamire yo n'abo abaaloza ku bulungi bwo mu nsi. Cedric obadde musajja ayagaliza. Olunaku lwe wansitwa n'ontwale wa Minister wa Health, n'ontwale wa Permanent Secretary. Olunaku lwe nakakasa nti oyagaliza. Onconnectinze ku bantu bangi besitajja kwasanguza wano. Naye Mukama akunkuumire omwoyo gwo agulamuze kisa atangumize n'ab'eŋŋanda zo. N'aba PLU. Baganda baffe bwe tubadde mu struggles zonna bwe tutera okusisinkana n'ebirala. Abakulu nzijjukira bwe twali mu pulaani za Kampala, MP4 Kampala. So Cedric Babu nkujjukirako ebintu bingi naye mu byonna ekisinga amakulu gwe mutima ogwagaliza gw'obadde nagwo n'omutima omugabi. Mukama akumpeere ekiwummula eky'emirembe. Nsigadde nze Calvin Kayanja ndi wamu mu kunyolwa n'abafamire ab'eŋŋanda n'ab'emikwano.